أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akakisa katuwadde atukubeera nga tusinkanyiza ku mukutu gwaffe guno omulungi. Olwaleero njagadde tujjukanye ku nsonga ey'abakadde. Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Mu byonna omuddu byasaanidde okubeera nga amanya, ateekeddwa okubeera nga amanyi nti tewali kiteekeddwa kusinzibwa mu bisinzibwa byonna, kubanga abantu basinza ebintu eby'enjawulo. Abantu basinza emiti, ensozi, amayinja, naye byonna ebisinzibwa ebyo bisinzibwa mu bukyamu. Asinzibwa mu butuufu era ateekeddwa okubeera nga asinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu wamala okumanya ekyo kyateekeddwa okuddako okutegeera n'okuteeka mu mutwe gwe, yagamba nti wa bil walidaini ihsana. Asaanidde abeere nga afaayo okunoonya n'okuyisa obulungi eri abakadde ababiri abamuzaala. Olwaleero tuli mu kiseera ng'abantu bagayaavu nnyo eri bakadde baabwe Allah be yafuula ensonga bo okubaawo. Tulabye abantu bangi ababayisaamu amaaso. Olwaleero waliwo akatambi akali mu kutambula. Omwana agamba taata we yayagala mukyala we, ne balwanagana, omwana n'akwata kitaawe n'amukuba. Embeera efaanaganako bw'etyo tesaanidde kubeera ng'erabika. Oba oliawo ebizibu bye tulina mu nsi ebitutawaanya ensi okubeera ng'eweddemu emikisa gya Allah giva ku ffe okubeera nga tuyisa bubi abo Allah be yafuula ensonga ffe okubeera nga tubeerawo. Omulungi ali eyo w'ogenda n'okebera abaatuvunulira ekigambo kye bayita birri lwalidaini, kye bayita okuyisa obulungi abakadde ababiri, bategeeza okubeera ng'okola buli kirungi kyonna, gwe buli kyonna ky'omanyi nti kirungi okubeera ng'okikolera abakadde abo. Atwaa, okubeera ng'obeera mugonvu eri abakadde abo ababiri ku nsonga yonna, okuggyako nga bakulagidde okubeera ng'okola ekyo ekiri ekyennyume w'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yalagira, naye ebisigadde byonna oteekeddwa kubeera mugonvu. Al-ataa, okubawa, oteekeddwa okubawa, bayina tebayina oteekeddwa okubeera ng'obawa. As-sidiq, olina okuba nga oyogera n'abakadde oyogera mazima gye bali, omukadde tebamulimba. Al-ihsan, oteekeddwa okubeera ng'olongoosa gye bali ng'obayisa bulungi. Al-adil, olina okuba nga oli mwenkanya eri abakadde abo. Abakadde ababiri Mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yali aboogerako yalaga n'abawa enkizo ey'amaanyi ennyo era banjawulo nnyo era bantu bakulu nnyo mu buwangaazi bwaffe ne mu bulamu bwaffe. Omukadde nsobola okuwaayo ku bimufuula ow'enkizo eri abantu bonna. Obadde okimanyi nti mukaddewo tokkirizibwa na kumuyita linnya lye, okubeera nga omuyita erinnya lye, oba ngaffe we twamanyiira okubeera nga tubayita odda awaka n'omuyita Haji, n'omuyita maama Fatuma, naye nga maama Fatuma otegeeza maama akuzaala, n'obuuza maama Fatuma aluwa. Ekigambo ekifaanana bwe kityo Mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakigaana. Oteekeddwa kubeera nga w'okolagana naye mu mbeera ya bwetoowaze,
mu mbeera esembayo okubanga ya bukkakkamu. Kyova olaba mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aljanna, ejjana etutakabanya gye tubonaabona ne tukola kino na kiri Allah agituwe tahta aqdami ummahati, eri wansi wa bigere by'abakadde baffe. Omulungi maamawo akuzaala, taatawo akuzaala, kaweefube gwe yakola, ebintu bye yayitamu gwe okubeera nga wooli. Olwaleero kanjogere ku bataata. Oyinza okubeeraawo nga mukaddewo taatawo omuyisaamu amaaso, naye munnange tomanyi wa gye yajja na kufuba kwe yafuba okubeera nga afuna maamawo. Tomanyi biki bye yayitamu okubeera nga ozaalibwa. Tomanyi biki bye yayitamu okubeera nga okula. Ayinza okuba mukaddewo oyo bambi nga bingi gwe byolowooza nti teyabikkolera. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba, taata oyo gw'olaba teyampeerera, taata oyo gw'olaba teyatufangako. Munnange tomanyi bizibu byaliwo wakati we ne maamawo, tomanyi mbeera gye yayitangamu. Omuzadde omusajja asobola okugenda n'apakasa, Allah n'amuwa, naye byonna byamugabiridde mu lunaku olwo nga talinaako kikye, byonna ng'abitegekedde baana be. Kyova olaba mu mbeera zaffe omuzadde oba omuntu yenna ayinza okusaasirwa. Oyinza osanga omusajja mu mbeera zaffe gye tuze tutambuliramu ng'ayambadde stokes ng'erimu ekituli, naye nga tonnamusekerera. Omwami oyo ayinza okuba ku nsawo ye wano kabina ng'ayinawo millions 2, naye wallahi nga tasobola kukwatako 2,000 kubeera ng'azigulamu stokes, naye ng'akimanyiza 2,000, naye n'aguma n'ayambala stokes ezirimu ekituli, n'aguma n'abeera mu ngatto enjulifu, n'aguma n'atambula mu kibuga mu Niigiina, n'aguma n'ayambala ekkanzu ey'ebiraka ng'ayagala abaana be mmwe mubeere bulungi. N'olwekyo essuubi lye n'ebirowoozo bye biri mu mmwe abaana be okubeera nga mufaayo. Omukadde oyo oba omwami oyo oba omukyala oyo tokkirizibwa kubeera nga omuddamu, tokkirizibwa kubeera nga, yagamba sallallahu alaihi wasallam, oteekeddwa okubeera ayaruda, okusiima n'ekyo ye mukadde wo kyasiimye. Oteekeddwa okubeera nga waaba ayina kyayagala naawe kyoteekeddwa okwagala, kasita kibeera nga tekiri kyennyume kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yagaana. Kyova olaba omusajja yajja eri mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, owange mukadde wange, owange mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nze nina taata wange, naye taata ampitiriddeko buli kintu kyonna, ebintu byange byonna amala gakozesa nga bw'ayagala. Ajja mu dduuka n'akwata ebintu ebyamaguzi, n'atwala kisukaali, n'atwala sabbuuni, engoye zange, ebintu byange abikozesa bubi, abikozesa nga bw'ayagala. Omusajja bw'amala okuloopa taata we eri mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yamugamba nti munnange, igwe anta wa maaluka, gwayogera gwe n'ebyobugagga byo byonna, n'amayumba go, n'obwadokita bwo, n'obusawo bwo, n'obusuubuzi bwo, n'obwaseeka bwo, ne byonna obwa disitulikaazi bw'oyina, obwabubaka bwa paalamenti bw'oyina, byonna by'oyina gwe li abika, gwe ne by'oyina mwenna taata wo yabayinako obuyinza. Anta wa maaluka li abika, byonna by'oyina byonna byabakadde bo. N'olwekyo okukozesa, asobola okukozesa nga bw'ayagala. Waba gambye njagala mmotoka, waba gambye njagala kino, ng'okiyinako obusobozi, emmotoka ogiyina, atagambye njagala, kwata mmotoka obeere ng'okola ki, ng'omuwa. Bakadde baffe abo tunaabayisa bulungi, tugenda kusigala nga naffe tuwangaala mu bulamu nga bulungi. We tunaabayisa bubi, yagamba sallallahu alaihi wasallam, nga mmaliriza, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti birru abaakum, muyise bulungi, mutwale obuvunaanyizibwa, muyise bulungi
bano ababazaala nabirrukum abnaakum nammwe be muzadde bajja kubayisa bulungi. W'oba oyagala abaana bo b'ozadde nga w'obaagala ennyo, nga w'olaba obatwala ku ssomero, nga w'olaba ofaayo gye bali, ng'oyagala bakuyise bulungi, naawe yisa bulungi abakuzaala. Omukadde ayisibwa bulungi nga mulamu, era omukadde ayisibwa bulungi nga mufu. Tumuyisa bulungi mu mbeera zonna. Era ebigambo bingi bye tusobola okubeera nga twogera ku bakadde abo, naye olwaleero njagadde okubeera nga nkomaawo n'okusaba ggwe wenna anaabeera atuuseeko message eno ogituuse ku mulala, era omusabe abeere nga aba mugonvu, era abeere nga ayisa bulungi bakadde be n'abaana be basobole omuyisa obulungi. Ojja laba ng'ensi yaffe eno gye tuwangaalirako eteredde era ng'etambula bulungi, kubanga omuzadde y'ensibuko, ye dduniya kwetandikira, yazaala abaana n'abalera ne babeera nga batambula mu nsi eno gye tuwangaaliramu. Mbeyanziza kubeera nga mumpuliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwe okubeera nga tubeera bagonvu eri bakadde baffe, kubanga buli kyonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yasuubiza nti kiriko ejjana, bannange okukifuna si mbeera nnyangu. Tusaba Allah atuwe ejjana eyo gye yasuubiza abantu abayisa obulungi abakadde. Barakallahu fikum. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.